mu mawulire ge tulinawo bwe twogerera nga state witness amanyidwa nga Andrew Wilson Orlando abamu gwe bamanyi nga John Hunter eyali mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi ng'ate ne mu gwa Besigye ye yalabikidde mu lunaku olwajjo yaleese obutambi mu kkooti nga bwe bujulizi obulaga ensisinkano ze baasisinkananga ne Dr. Kizza Besigye mu ggwanga erya Switzerland ne mawanga amalala nga bwe yagenze maaso n'okuba nga abinnyonnyola ono state witness bannayuganda abamu bamulumiriza okubeera nga ye yalabikira ate mu musango gwe gumu ogwali guteekeddwa ku musajja mukulu omugenzi kati amanyiddwa nga Dr. Aggrey Kiyingi eyali atadde gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ku nninga. Atamanyi Dr. Aggrey Kiyingi ngenda mu kutegeezaako bulungi ngenda kuwa n'ebimu ku bigambo bye n'emisango egyamuvunaanibwa ngenda kubeera nga njikuwa wabula njagala tusooke tujjewo omukulu ono amanyiddwa nga Andrew Wilson Orlando abangi gwe mumanyi nga John Hunter nga yalabikira mu cases zino bbiri omusango gwa treason then n'omusango guno olalero ogwa treason ogwa Besigye nga ye muntu agambibwa okuba nti ye muntu y'omu yalabikira mu cases zombi kakati mu 2016 yalabikira mu case ya Dr. Aggrey Kiyingi mu 2026 yalabikidde mu musango gwa Dr. Kizza Besigye era n'aleeta ne bu video obulaga nti baasisinkananga ne Dr. Kizza Besigye n'enkwe zonna Besigye ze yalina omukulu ono mbu n'agenda maaso n'okuba nga azoogera nga bw'ogenda okuwulira tubeere nga ate tweyongerayo. Wuliriza. Andrew Wilson is the exact same individual who previously served as a star state witness in the Dr. Aggrey Kiyingi treason case in 2016. Omukulu oyo kigambibwa nti ye state witness era eyalabikira mu musango gwe gumu kati wano waliwo ebibuuzo bingi. Ekyokubeera nti yali mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi bw'abanga yeye tukitwale nti ono mbega wa gavumenti ya kuno nti bano bonna abadde ababega oba oli awo baali mikwano gye gyonna sinakindi oyinza okumbuulirako olowooza baali waliwo enkwatagana wakati wa Dr. Aggrey Kiyingi ne Dr. Kizza Besigye kubanga state witness newankubadde nga wali amannya gaali malala nga nawana amannya malala okusinziira ku nvuuvuumo ziraga nti ono omusajja y'omu. Wuliriza. John Hunter in the 2016 treason trial involving 19 Muslims linked to Dr. Aggrey Kiyingi, this same private intelligence contractor testified under the state provided alias John Hunter. Ono ye musajja y'omu eyaleetebwa mu 2016 mujjukira abasiraamu 19 aba linkingibwa ku Dr. Aggrey Kiyingi mu misango mbu egy'okuttanga abasiraamu era ne bamuteeka ne ku kabinja ka ADF. Dr. Aggrey Kiyingi oluvannyuma bye yavaayo ne yeegaana kati omusajja yajja alumirize Dr. Aggrey Kiyingi n'abasiraamu abo abaakwatibwa y'omu yakomyewo wabula ku mulundi guli nti yali ayitibwa John Hunter nga bwe nakugamba gye buvuddeko. Critics and defense teams note that in both high profile political trials the witness used the identical undercover sting tactics. He posted as an international operative offering financial packages and logistical assistance to trap high-profile opponents of the government. Uliriza. Okusinzira ku information ne sources ez'enjawulo ziraga nti omusajja ono y'omu luli yeekyusa bwekyusa yajja mu kifaananyi kirala ng'agenda maaso n'okuba nga atrickinga ba high profile political figures mu ggwanga erya Uganda abo abagenda maaso n'okuba nga bacriticizing oba okuteeka oba okusekeeterera gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kati kigambibwa okuba ky'omusajja oyo y'omu yali John Hunter bululi amanya n'agakyusa n'ajja ne yeefuula ate Andrew Wilson abangi gwe manyi Andrew Wilson Orlando. Dr. Kizza Besigye's legal camp and the political commentators have pointed out this recycling of the witness. They argue it proved that Andrew Wilson, in bracket John Hunter, is a recurring paid intelligence asset deployed by the state to manufacture treason charges against the major opposition leaders. Bannayuganda bangi bagamba nti ono agezaako kubanga gwe bakozesa ayinza n'okubanga intelligence asset eri paid okubeera nga ekola kino okulaba nga bateeka emisango eja treason ku bannayuganda abo abagenda maaso n'okubanga ate bateeka ku nninga gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni kubanga y'omu eyalabikira mu musango guno kyokka ate y'omu era eyalabikira mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi agenda maaso n'okubeera nga ate nga musajja kati mugenzi wabula yamulumiriza yagambibwa okuba nti yakomyewo okulumiza Kizza Besigye. Omusajja ayaze okuwa obujulizi ku musango gwa Dr. Besigye. Ebyafaayo bye
wano yaliwo dda ng'era akozesebwa ebitongole bye by'okwerinda. Wano yaliwo dda bigambo by'omukulu oyo nti ng'era akozesebwa ebitongole bye by'okwerinda. Kyokka nga bw'owulidde wali mu statement gye nkusomedde nga batugamba nti ono ayinza okuba it is a paid intelligence expert asasulwa okugenda maaso n'okuba nga gavumenti emukozesa okujja okuinflictinga bacritics baayo okugenda maaso n'okuba nga bateekako emisango egya treason. Wabula omusajja ono mu kkooti yaleese obujulizi obw'obutambi era NTV yatukoledde bulungi nnyo package gyengenda okubeera nga nkulaga naawe ombuulire oba ddala obutambi obwo bulumika ng'obusinga obungi nga bw'olabaawo bulaga ebyuma cameras na buli kintu kyonna kye yakozesa mu kulikodinga ensisinkano ze basinkananga Dr. Kizza Besigye. Bino byonna yagenda maaso n'okuba nga abikozesa era yabireese mu kkooti n'agenda maaso n'okuba nga ate alumiriza kakati byenkuleetedde byogenda maaso n'okuba nga omanya obujulizi bwonna bwe yaleese n'ebikwata ku Dr. Aggrey Kiyingi waliwo abadde tebamumanyi ogenda bitegeera mu vidiyo eno. Kkiriza oluvannyuma lw'akalango kano nzije nkuwe details zonna otegeere Dr. Aggrey Kiyingi yali yakola ki mu 7 ngenda kikulaga mu katambi ogenda kutya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gwatambula naffe ku mukutu guno gaggadde ogwa Red Zone TV oba Red Zone 256 ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kadeka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate obeere ng'otambula naffe kati mu musango gwa Dr. Kizza Besigye nkuleetedde omukulu Andrew Wilson Orlando eyazizza okugenda maaso n'okubanga awa obujulizi era obujulizi yabuleese. Newankubadde nti obujulizi olusisinkana lwe baalimu e Kenya nti bwo obujulizi bw'e Kenya omukulu ono agamba nti bwo bwamubulako wabula buno bwo yasobodde okuba nga abuleeta bwe yakwatira mu mawanga ag'enjawulo nga basisinkana ne Dr. Kizza Besigye ne Kizza Besigye n'abantu be yajjanga nabo. Amawulire galaga nti obutambi bwe yaleese bulabigira ddala nga Dr. Kizza Besigye eyali asisinkanye omusajja ono. Newankubadde ng'ebibuuzo bikyali bingi nga bw'ogenda okuwulira sooka olabe bino. Obutambi obuleeteddwa bwebwo omujulizi omukulu mu musango guno Andrew Wilson bwe yakwata nga yeeyambisa kamera enneekusifu mu nsinkano ezigambibwa nti zaatuula wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2024 mu kibuga Geneva ekya Switzerland. Nga kkooti ewulira omusango gwa Besigye ogw'okulya mu nsi olukwete natandika kwekennenya butambi n'amaloboozi. Munnansi wa Amerika era omujulizi omukulu mu musango guno Andrew Wilson, kkooti emusabye asooka nnyonnyole engeri gye yasobola okukwatamu obutambi buno nga tewali amwekengedde. Andrew Wilson abulidde kkooti nti kamera enneekusifu ze yeeyambisa kuliko kamera eyali mu kyaja y'essimu, eyali mu power bank, mpozi n'endala eyali mu ssaawa gye yayambalanga ku mukono. It has a camera in it and it's also a USB charger. Can you show code to the camera? It's a small dot in between the two charging ports, mother. Ku kamera zino yagatako obuuma obukwata amaloboozi bwe yasanga mu bifo eby'enjawulo gamba nga mu kimuli ekyali mu ddiro we basinkaniranga kw'ossa obwo bwe yayambaliranga mu ngoye. It's a magnetic audio listening device. How is it used? It's a very simple device. At the top it has on, off and voice activated. So you charge it, switch it to voice activation. Ono ategeezezza nga bwe yasobola okukwata obutambi bwa nsisinkano nnya okuli ensisinkano esatu ezaali e Geneva mu Switzerland nga 29 Ogw'omunaana 2023 nga 28 January 2024 nenga 14 June 2024 kw'ossa ensisinkano eyali mu kibuga Athens ekya Greece nga 29 September 2024. One of these was used in the first meeting. After that, in the other meetings, to ensure that I captured everything, I used both. Okay.
nga bino biwedde oludda oluwabi lulaze kkooti akatambi akagambibwa okukwatibwa mu nsisinkano eyasookera ddala ng'eno yatuula Geneva mu Switzerland ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omunaana 2023. Okusinziira ku Andrew Wilson, akatambi kano akabadde tekalabika bulungi yakakwata yeeyambisa kamera enneekusifu eyali mu ccaja y'essimu era mbu ensisinkano eno yali mu Besigye ne munywanyi we Joel Wakayima. I was sat. Yes. But due to the low angle of the camera, you only see up to about my knee. During the meeting, Dr. Besigye was sat on the right-hand side of the couch sofa. Yes. Joe Wakahima was sat on the left-hand side of the couch. Olw'okuba nti akatambi kabadde tekalabika bulungi, Wilson asonze ku musajja ono gwategeezezza nti ye Besigye ng'eyeesibye ekitambaala ku mutwe ye Wakayima ate ng'ono abadde alabikako amagulu yeye mwennyini. Can you pause it? Who is that person? That's Dr. Besigye. This video is from after the long meeting. Joe Wakahima, Dr. Besigye, and Frank Kihiri went out for a discussion. Ng'oggyeko abantu mu katambi obutalabika bulungi n'okuwulira amaloboozi gaabwe ekibadde kizibu era obwedda Wilson yannyonnyola kkooti ekigenda mu maaso. This video here is where I signed a memorandum with Joe Wakahima. And this is what my imaginary group, the company I was representing, would be providing, such as weapons, financial support, and what we expect in return from the shadow government when they took power. Oluvannyuma lw'akatambi, Wilson yasabye kkooti ewulirize n'amaloboozi ge yakwata mu nsisinkano eno ng'agamba gawulikika bulungi wabula nago nga bw'otaba wa kutukwogi kibadde kizibu okugawulira. Kyokka Wilson ategeezezza nti eky'omutindo gw'obutambi n'amaloboozi okuba omubi kyava kukuba nti yali teyeetegese bulungi mu nsisinkano eyasooka ng'agamba bye yakwata mu nsisinkano ezaddako byo birabika era n'okuwulikika obulungi. At that stage of the first meeting, my job was to provide information. There was no intention or no foresight at that time that this would be the information provided would be used in court. Olunaku olw'enkya kkooti yakugenda maaso n'okwekenneenya obutambi obulala. Wilson bw'agamba okukwata mu nsisinkano ez'enjawulo ze yalimu ne Besigye nga bateesa ku kyokutta Museveni n'okumamulako gavumenti ye, wabula onajjukira nti bino byonna bigenda mu maaso nga Besigye tali mu kkooti olw'obulwadde obumutawaanya mu kkomera e Luzira. Ti omusajja oyo Andrew Wilson Orlando nga bwe bamuyita ate nga mu keesi eri endala yalinga John Hunter obujulizi bwe yaleese bwe bumu ku obwo. Wabula olunaku olwaleero kigambibwa okuba nti era agenda kuddamu aleeta obujulizi era okusinziira ku information gye nnina bamaze okubeera nga batuuka ku kkooti. Dr. Kizza Besigye taleeteddwa era nga bw'oyinza okukitegera Haji Obedi Lutale ne Kapteni Dennis Owara bo bamaze okubanga batuusibwa ku kkooti. Then n'omujulizi ono atuuse era agenda kubanga aleeta mbu obutambi obulala nga bwa audio ezigenda maaso n'okubamba nga zo zirabika bulungi ne video footages agambibwa okuba nti ate ono ye alabika n'amaloboozi gawulikika era mu ddakiika eno yennyini wenkoledde akatambi kano babadde bamaze okubanga batuuka ku kkooti bwe bagenda okugenda maaso n'okubeera nga bawoza ensonga eno butya bweyinza okubanga ate etambula. Kati ekisinga okwebuuzibwa n'ekisinga okwewuunyisa omusajja ono ng'oggyeko okubeera nti obutambi tebuwulikika era nga bwowulidde NTV ng'ekugamba nti bw'otaba wa kutukwogi oyinza obutawulira kintu na kimu. Ekyokubiri, omusajja ono bw'aba ayogera tebamulaga. Ekireese ebibuuzo ebingi mu bannayuganda kigendererwa ki? Bw'aba ayogera mu kamera tebamulaga n'ebifaananyi ebimukwatibwa bimukubibwa ng'ali wala nnyo. Ebibuuzo bikyali bingi nnyo naddala ku nsonga eyo wabula nga ye obutambi yabuleese era nga bw'otunula mu butambi nga bw'olabye ne we baapoozingidde nga bakulagira ddala omuntu afaanana Dr. Kizza Besigye nga naawe wampuliriza bw'omulaba oyinza okulowooza yeye. Olw'okuba nti tebwalabise bulungi leero bakomyewo mu kkooti okubeera nga aleeta obulala naffe we tuli okumanya ddala oba butambi bwaleese bunaaba buwulikika.
Kati nga bwe nkugambye omusajja oyo toyinawo omulabirako nga bamuleeta, toyinawo omulabirako mu kkooti ng'ayogera, wabula byayogera bye biteekebwako essira n'obutambi bwayogerako bwe bugenda maaso n'okuba nga buzannyibwa. Kati olunaku olwaleero bamaze okuba nga bamutuusa mu kkooti na bano ababiri, Dr. Obedi Lutale okubeera nga agenda mu maaso n'okubeera ng'ayongera okubalumiriza n'obutambi obupya kubanga yategeezezza nti alina obutambi obupya obulala bwagenda okuleeta. Naye jjukira bino byonna bigenda mu maaso nga Dr. Kizza Besigye mu kkooti taliiwo. Kati wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye ku mukutu ogwa The Observer ogunnyonnyola obulungi ennyo ensonga eno. Wulira bwe batugamba state witness in the Dr. Kizza Besigye treason trial Andrew Wilson Orlando today on Monday, that was yesterday, defended the poor quality video and the audio evidence he claims were secretly recorded during various meetings plotting to overthrow the government of Uganda. Omusajja ono akolanga state witness mu musango gwa Kizza Besigye ogwa treason, ate era nga yakolanga state witness mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi. Yannyonnyodde kkooti lwaki obutambi bwe tebuwulikika bulungi, lwaki amaloboozi tegawulikika n'ebifaananyi tebirabika bulungi. Yabinnyonnyodde era ye ng'agamba oba yawadde ensonga ze n'ategeeza nti obumu yabukwata teyeetegese, ate obulala yabukwata nga tamanyi nti oba oliawo bujja kweyambisibwa mu kkooti olunaku olumu. Kakati oba oliawo ensonga lwaki biri bityo. Kati okusinziirira ku mukutu guno nga bagenda maaso n'okutwongerayo mu nsonga eno, wuliriza the visibly unclear video and audio clips lasting over 2 hours were played before Criminal Division Judge Emmanuel Baguma, who is presiding over the case in which Dr. Kizza Besigye, who is being tried in absentia, is jointly charged with his aide Haji Obedi Lutale and Captain Dennis Ola on treason charges. Nti obutambi buno nga tebulabika bulungi, nga n'amaloboozi tegawulikika bulungi. Dr. Kizza Besigye obumulumika okusinziira ku state witness ono bwe yaleese baapuleyinza obutambi nga bukola essaawa nga 2 namba. Era omulamuzi ali mu musango guno Emmanuel Baguma yagenze maaso n'okuba nga alagira bapuleyinge yoyo gw'owulidde ng'agenda maaso n'okuba nga abuuza omusajja obutambi obukiki butegeeza. Kakati Besigye bino byonna bigenda mu maaso nga taliiyo. The videos, some of which are 17 minutes long, 10 minutes, another 5 minutes and 33 seconds were all reportedly recorded from Geneva, Switzerland, according to Wilson, a private security investigator. Ono state witness obutambi bwe yazannye oba bwe yabawadde kwabaddeko obutambi obulina eddakiika 17, akamu obumu nga bulina eddakiika 10, obulala eddakiika 5, then nga waliwo n'obulina eddakiika seconds nga 33. Kigambibwa nti buno bwe yasoose obbawa bwalikodingibwa mu kibuga Geneva mu ggwanga erya Switzerland nga bulumika Kizza Besigye okugenda maaso n'okuba nga apulootinga oba nga ateekateeka okuwunzika oba okuyeekera oba okukola ekintu kyonna ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oba n'okutta General Yoweri Kaguta Museveni. In the tendered in evidence, one could hardly hear anything or easily identify the persons in the video. Nti mu bujulizi buno obwaleeteddwa nti kyalabadde kizibu nnyo okulaba ddala muntu ky'oba ddala nti oyo Besigye, nti n'amaloboozi nga gabadde mazibu okuwulira nti okukakasa nti oddala oba ye. Wilson was led by Chief State Attorney Richard Birivumbuka together with the Assistant Director of Public Prosecutions Thomas Jatiko. Ono state witness Andrew Wilson Orlando yagenze maaso n'okuba nga ate ayambibwako Chief State Attorney Richard Birivumbuka ne Assistant Director of Public Prosecution Thomas Jatiko wakati mu kupuleyinga obutambi obwo. The sound was of extremely bad quality, noisy and too loud. Sound yabadde mubi nnyo nga tosobola na kumuwulira, quality nganfu nga noise mungi ate nga biri loud nnyo. Wilson defended the poor quality videos, saying they were recording of the first meeting in which he was unprepared and promised to avail the court with the better quality videos tomorrow. Yategeezezza ti ensonga lwaki bu video obwo bwabadde tebumalaayo bulungi era nga tebuli quality sinnungi. Yategeezezza kooti nti yabukwata mu meeting ezaasooka nga teyeetegese
era nga tamanyi nti n'obumu oboolyawo bujja kweyambisibwa mu kkooti. Kati oluvannyuma lw'okukitegeera yategeezezza nga bw'agenda okuleeta obutambi obulala obulikkiriya bwe bwenkugambye bwaleeta olunaku olwaleero wenkoledde vidiyo eno nga batuuse mu kkooti kitegeeza essaawa yonna obwo nabwo tugenda kubanga tubufuna. Some people who were in court like Dr. Lulume Bayiga were seen covering their ears due to the echo and the noise from the submitted audios and videos. Nti abamu ku babadde mu kkooti baatuuse n'okulabwako nga Dr. Bayiga Lulume nga bakwata ku matu nga sawundi ali mu butambi obwo mungi nga tolina nakyo osobola kuwulira. Some actually walked out of the proceedings one by one, saying the evidence was not sufficient to implicate Dr. Kizza Besigye and his co-accused. Abamu baatuuse n'okufuluma omu ku omu mbu nga balaba obujulizi tebulina we bukwatira Dr. Kizza Besigye era mbu nga balaba birabika sina yeye ne bagenda maaso n'okuba nga tebakkiriza ne bafuluma. Naye nga bwe nkugambye ti omukulu ono yategeezezza nga bw'agenda okuleeta obutambi obulala. They said that while the videos show people in a meeting, one can hardly understand that was actually being discussed. Some of the court attendees said it was difficult to understand whether it was a discussion on treason or something else in the absence of a clear audio. Wadde obutambi bwapuleyingiddwa mbu kyabadde kizibu nnyo okutegeera oba ddala nti oyo Besigye oba oyo ani nga ne sawundi yennyini tawulikika bulungi. Kakati obujulizi ng'abamu balinga abaabuwakanyizza kyokka ate nga ye state witness ono ye ng'alumiriza obwo bwe butambi obutuufu ate nnina n'obulala bwe muba muwakana nja kubuleeta. There is also money seen in the videos which Wilson alleges that genuine money from which they wanted to remove serial numbers so that it becomes counterfeit or fake money to later be brought to Uganda to destabilize the economy. He did not explain how genuine money can destabilize the economy by just removing its serial numbers. Mukatambi akamu waliwo sente ezalabiddwa nga sente ezo ze Uganda wabula mbu bali baali baamutegeeza ti sente ezo tuziggyeko serial number nti bwe tunaaziggyako serial number ne tuziyingiza mu Uganda buzijja kusuula ekonome okusinziira ku ye wabula teyannyonnyodde butya sente ezitaliiko serial number bwe zigenda okudestabilizing ekonome. Wilson said the recordings were made during meetings in Geneva, Switzerland, Nairobi, Kenya and Athens, Greece, which he allegedly attended while working undercover. Nti obutambi obumu ku bwaleeteddwa n'obwagenda okuleeta olwaleero agamba nti bwakwatibwa mu mawanga mu Geneva, Switzerland, Nairobi mu Kenya, Athens mu Greece era ng'agamba meeting ezo zonna yazirimu ng'akola nga undercover ng'abaketta. He presented at least 11 devices. He said he had covertly used to record the meetings. They include a camera concealed in a wall socket charger, a camera fitted into a USB charger, an audio surveillance device placed on a steel radiator, a magnetic audio recorder, a Wi-Fi camera, an audio listening device concealed in a metallic flower pot, a power bank fitted with a camera and a necklace containing a camera. Nti bu device bwe yaleese bwe yawadde kkooti nga bw'obulabye bwabadde bwa mirundi gya njawulo. Waliwo kamera mbu gye yateeka mu charger ekyajinga essimu era akatambi ako okalabye. Waliwo yazze ne ka Wi-Fi camera yabadde n'akuuma nga kalimu kalaga kali ka magnet kali kodinga ya bintu bingi nnyo nga bw'owulidde babinnyonnyola nga bagamba. He also presented a black flash drive fitted with a camera and a hard drive containing recordings and other materials he said he had collected during his investigations. According to Wilson, one of the recordings shows a person he identified as Besigye wearing a dark grey jacket alongside Joel Wakaima, a Ugandan based in Switzerland. Onagamba mukatambi ako ke baapuleyinze waliwo we baaposingidde ndowooza olabyewo n'ategeeza nti oyo Besigye ng'ayambadde jaketi eya dark grey then n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza omulala gwe yabadde naye nti ye Joel Wakaima munnayuganda awangalire Switzerland. Wilson told the court that Wakaima had approached him with a proposal to train about 60 Ugandan opposition supporters, allegedly including Dr. Kizza Besigye in paramilitary skills before supplying them with weapons. Nti mu bumu ku bujulizi bwe yawadde kkooti yategeezezza nti
Joel Wakaima ye yamutuukirira mu ggwanga ye yamutuukirira n'amusomeramu ku ddiiru eyo mbu baagala atendeke abantu 6 ab'oludda oluvuganya nti era bw'amala obbatendeka nga ne Besigye kwali babatendeke kye bayita paramilitary skills. Ebyo bintu biba bizibu nnyo, mubaamu n'okubuuka ku parachute n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kati nti wamala batendeka then oluvannyuma baba supplying n'ebyokulwanyisa. Ono omukulu nga bw'ategeeza kkooti nti yemu ku ddiiru gye baali bamuwadde era awo we byatandikira mbukumbe ye nga ye ogugwe gwakubaketta. Ekiwandiiko kino kinnyonnyola buli kimu wabula kiwanvumukko. Genda ku mukutu gwa The Observer ojja genda maaso n'okuba ng'okifuna mu bujjuvu kikunnyonnyole otegeere bulungi nnyo ensonga eno obeere ng'ate ogimanyi bulungi. Wabula kubigambibwa nti ono yaliko ko wano ate era yaliwo nga John Hunter mu musango gwa Dr. Aggrey Kiyingi. Bino byaliwo mu mwaka gwa 2026. The 2016 case involving John Hunter and Dr. Aggrey Kiyingi was a high-profile treason and terrorism case in Uganda. Musango gwali gwakulya mu nsi lukwe na butujju. The state accused Dr. Aggrey Kiyingi, an exiled Ugandan Australian cardiologist, of plotting to overthrow the government of General Kaguta Museveni. The name John Hunter emerged as the counterpiece of the trial's political controversy. He was the principal state witness used by the Ugandan prosecutors to link Dr. Aggrey Kiyingi to armed rebel groups. Okategedde. Dr. Aggrey Kiyingi oyo gwolaba mbu yali ayina olukwe olw'okwagala okusuula gavumenti ya General Kaguta Museveni. Era mbu mu kwagala okusuula gavumenti eyo Dr. Aggrey Kiyingi bamuggulako emisango. Era emisango gye bamuggulako mwalimu ogwa treason, mwalimu ogwa terrorism. Era John Hunter agambibwa okuba nti ye Andrew Wilson oli era mbu ye yakozesebwa nga state witness ogenda maaso n'okuba mbu nga balinkinga Dr. Aggrey Kiyingi ku butujju ne ku kabinja k'abayeekera. Oluvannyuma Dr. Aggrey Kiyingi byavaayo n'agenda maaso ne yeegaana. Kakati bye bimu ku bigambo bannayuganda bye basinzirako okwogera ensonga eno. Omusajja ayazze okuwa obujulizi ku musango gwa Dr. Besigye. Ebyafaayo bye wano yaliwo dda ng'era akozesebwa ebitongole bye by'okwerinda. Musajja oyo omuzungu ayitibwa Orlando, ayitibwa Andrew Wilson. Ye principal witness mu kesi ya Dr. Yes. Naye omusajja oyo yali wanera mu musango gwa Kiyingi oba ogujjukiro gw'omukyala yafa ne bakwata Kiyingi yali Dr. Aggrey Kiyingi yafa. Omusajja oyo yajja wano nga ye John Hunter. Mu kusooka baali bamuyita John Hunter. Yennyini oyo tuli ku principal witness. Yes. Kubanga principal witness bamu ebituli yes. Luli ku Kiyingi ng'ajja okuwa obujulizi era obufu ku Kiyingi. Yajja ye John Hunter. Ngera akozesebwa ba mafia abali mu state okufabricatinga case ne bakikola ki ne bakisaawo. Kuba eno kesi ya Dr. Besigye erimu oyo yali ayitibwa John Hunter ku Kiyingi ayakomyewo mweno fayiro nga ye Andrew Wilson Orlando. Owulidde Andrew Wilson Orlando yennyini w'omutunira mu fayiro ya Besigye mu mateeka yalina okuba A1 ku fayiro y'aba Besigye. Kuba yaleeta ekirowoozo ekita Mwami Museveni. Era Besigye si yanoonya Andrew Wilson Orlando. Besigye bo baali basinkanyeko n'omuzungu oyo. Ati nkugambye muyenze ndi mu bujulizi ye bwennyini bwe yawandiisa Andrew Wilson Orlando. Ye bwe yawaddeyo. Obujulizi si bwe bwaleetedde kiza obuzibu. Ati nze ndi mukunyonya olwedde buli mu public. Lwakuba nti oli muye munnamateeka. Buli mu public. Tubuli mu public yagamba. Nti ng'ayita mu Wakaima. Musoke Wakaima. Oyo alaga gwe yagamba ali Switzerland ne Netherland. Yalinga broker. Yali broker. Nti gwe yayitamu okumutuusa ku Salamu Musumba amutuuse kwani? Ku Dr. Besigye. Nga muzungu yanoonya ani? Dr. Besigye. Si dokita kunoonya ani? Muzungu. Era n'akulaga nti bw'amala olaba Dr. Besigye nti Dr. Besigye ne bakkirizaganya basisinkane. Muzungu yabyogera nti naye sente ezatwala Dr. Besigye Switzerland muzungu ye yagula ya tikiti. Nti era Dr. Besigye bw'akomawo wano okwagala otraininga
bakisumu 36 be bakwata era muzungu ye yaleeta 15,000 eza dola ezakola ki ezabatwala tikati omuzungu ye nanyini idea omuzungu ye nanyini idea yefanda n'ebyokulwanyisa yabikola ki yabina kitegeeza mu fayiro eno talina kuba witness tosobola kubeera mujulizi kwa idea eyiyo ate kisoboka nti omuzungu yalina okuba muti naye bw'otunira fayiro eno fayiro ya Semwayi na muzungu bebafumbafumba fayiro yes waba ogitunulira akulaga nti erimu Richard Oto kati ye bosi wa Semwayi nekugamba nti erimu Abelo Kandiho era yali bosi waki wa Semwayi nekugamba nti erimu James Birungi yali bosi wa Semwayi era yali bosi waki wa Semwayi tekulagira ddala nti okuzimbibwa kwayo kwonna kwa Semwayi eri manipulated yes ate era ekitasobola kwewuunyisa nga ne mu bbaluwa ya Andrew Mwenda mwami Museveni kenyini yakkiriza nti security ye eri compromised kakati tuli ntunulidde witness omanyi bwe mubeera mu kooti ne baleta witness ku stand ne bamuteeka mu cross examination witness n'abeera nga ne bamukuba mu bituli nga tali credible kitegeeza batasobola kuwa bujulizi andi kati ngamba mu kusooka yaliko wano ku musango gwa Kiyinja omugenzi nga ye John Hunter kati ku luno ye Andrew Wilson Orlando okujja nga yakyusa amannya ani kyendi mukubulira tikati abo abazungu those are mercenaries aboperatingira mu nsi okuzanya diiru bafune ki sente kati we bagwa mu security emanyi kye bayita okola sente ng'esobola n'okupanga ebintu kuba security yawano saa zino si yakugaana kubuuza nti epanga ebintu ebitaliyo oba kuba saa zino keesi bw'otunira omusango gwa Joan Kagezi kakati ebigambo ebyo byayogerako omuzungu ono yensonga lwaki njagadde nange mbikuwe yalabikirako ko mu keesi ya Dr. Aggrey Kiyingi atya mu kaseera kali yajjanga Joy Hunter mukadde kano azenga Andrew Wilson naye nga y'omusajja y'omu oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza n'ebiwandiiko ebimu ebiraga kino kyono omusajja y'omu ng'era bwe nkutegeezezza gwali mwaka gwa 2026 John Hunter n'agenda maaso n'okuba nga ate alumirizibwa wabula gw'atamanyi Dr. Aggrey Kiyingi ye musajja dokita era nga dokita ebyaddala nga musawo yawangaaliranga mu ggwanga erya Australia era nga gy'asinziira n'agenda maaso n'okuba nga ayogera ebikankana eri gavumenti ya General Kaguta Museveni yali asuubizza nti mu kalulu ka 2016 agenda kujjaamu esimbeko era ng'agamba ajja na kumukuba hands down newankubadde awo kwagala okujja okwesimbawo bwe kyajja ne kifuuka public gavumenti n'etandika ogenda maaso n'okuba nga emuteekako emisango abatabujjukira musajja ono ye musajja eyakola akatambi akatambula ennyo nga kalaga ebyobugagga by'abakulu abali mu gavumenti nga babadde nga bannayuganda bangi balowooza by'abantu balala. Akamwesi is owned by Salim Saleh and Hope Mwesige. Aya Hotel is actually owned by Yoweri Museveni. JM Hotel is owned by Janet Museveni. Greenland Towers owned by Janet Museveni. Roofings owned by Janet Museveni. Samia Dairy Corporation owned by Yoweri Museveni. Malaysian Furniture owned by Yoweri Museveni. Nakumet Complex owned by Yoweri Museveni. Cham Towers owned by Yoweri Museveni. Crested Towers owned by Yoweri Museveni. Imperial Royal Hotel owned by Yoweri Museveni. Imperial Resort Beach Hotel owned by Yoweri Museveni. Bidco Factory owned by Yoweri Museveni. Umeme, which is the pain of 99% of Ugandans with the poor electricity supply and the most exorbitant tariffs in the region, owned by Muhoozi Kainerugaba, the son of Yoweri Museveni.
Uganda Telecom, owned jointly by Muhoozi and Janet Museveni. Entebbe International Airport, owned by Yoweri Museveni with some interest of Sam Kutesa. Orient Bank, Sam Kutesa. Garden City, Yoweri Museveni. Zain, Salim Saleh. Warid Telecom, Amelia Chambade. MTN Uganda, Yoweri Museveni. The ARV's Drug Factory, Yoweri Museveni. Speak Resort Munyonyo, Yoweri Museveni. WBS Television, Yoweri Museveni. There are many, many, many others. And for most of these properties, Yoweri Museveni. Oyo ye Dr. Aggrey Kiyingi abajjukira akatambi ako katambula nnyo ng'alina ebyobugagga byasoma agamba mbu bya General Yoweri Kaguta Museveni, ebirala bya Muhoozi Kainerugaba, ebirala bya Sam Kutesa, ebirala bya Janet Kataha, ebirala bya abantu nga ba General Muhoozi Kainerugaba n'abantu nga bw'obawulidde. Kati omusajja oyo ng'awangalira mu ggwanga erimanyiddwa nga Australia. Kakati ono yayagala okwesimbawo ng'alina ekibiina kye bayita Uganda Federal Democratic Organization. Wabula General Yoweri Kaguta Museveni mbu ne bakibrandinga oba ne bakirinkinga ku kabinja ka ADF. Kakati kwe kumuggulako emisango abasiraamu abagenda nga battibwa mu ggwanga erya Uganda byonna ne babiteeka ku ye. In 2015, Dr. Aggrey Kiyingi announced his intention to return to Uganda and challenge General Yoweri Kaguta Museveni in the 2016 presidential elections under his political group, the Uganda Federal Democratic Organization, UFDO. Short ono musajja yalangirira 2015 nti agenda kuva mu ggwanga lya Australia ajje mu ggwanga erya Uganda. Wabula kyenyinza okugamba nti omusajja ono yali mugagga nnyo nga bw'okiwulira. Kati nti yali ateekateeka okuva mu ggwanga erya Australia ajje mu ggwanga erya Uganda achallenginge General Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ke twali tugenda mu 2016. Kati wulira ebyaddirira. Yali ayagala kujja ayitire mu kibiina kye ekimanyiddwa nga Uganda Federal Democratic Organization. Ebyaddirira bye bino. Shortly after his political ambitions became public, the Ugandan government leveled severe criminal charges against him. Oluvannyuma nga interest ye yakagenda mu maaso n'okubanga efuuka public, bannayuganda nga bategedde nti omusajja ono ateekateeka kujja kwesimba ku General Yoweri Kaguta Museveni, batandika okubeera nga bamuteekako emisango, era nga bw'owulidde mu kiwandiiko bagenda mu maaso n'okubanga batutegeeza ne batandika omulinkinga ku misango egy'enjawulo, naddala akabinja ka ADF. Abasasi abasiraamu abattibwa nga mu Uganda nga bonna birinkingibwa ku mukulu ono. The state alleged that Dr. Aggrey Kiyingi was the primary financer behind a wave of targeted assassinations of prominent Muslim clerics in Uganda. Government ya Uganda yavayo netegeeza Dr. Aggrey Kiyingi yali primary financer yateeka ngo omudiri gw'ensimbi mu bikolwa ebyokuttanga abasiraamu. Mujjukira abasiraamu abattibwa kubwanga amasasi. Kati awo government nebanga ate ebiruse nebimusindikako. Prosecutors claimed he was bankrolling the Allied Democratic Forces ADF, a designated rebel terrorist group, to set up shadow military training camps. Abalamuzi oba kooti mu ggwanga erya Uganda bamuteekako okubeera nti ye yali agenda maaso n'okubanga avujjirira era akabinja ka ADF, Allied Democratic Forces. Akabinja kano mbunga balina enteekateeka y'okwagala okuteekawo kye bayita military camps, shadow military camps. Mbunga ekigendererwa yakusuula gavumenti. Jjukira ye yali yakamala okulangirira mu 2015 nga bwagenze mu maaso n'okubanga ateekateeka okujja mu ggwanga erya Uganda yeesimbe ku General Yoweri Kaguta Museveni amukube n'enkoona enywe. Dr. Aggrey Kiyingi muzzukulu wa Lwomwa. The state urged that between 2013 and 2015, Dr. Aggrey Kiyingi held strategic meetings in Nairobi, Dar es Salaam, and Dubai to coordinate an armed overthrow of the Ugandan government. Uganda ng'egoba gavumenti ya Museveni ng'egamba nti wakati wa 2013 ne 2015 olw'okusinziira mu biwandiiko nga batandise okumulinkingako emisango nti wakati wa 2013 ne 2015 Dr. Aggrey Kiyingi yatuuza meetings ez'okumukumu ezatula e Nairobi mu Kenya, ezatula Dar es Salaam mu Tanzania, n'ezatula Dubai mu United Arab Emirates, nga zonna zikoordinatingibwa era nga zitegekebwa okulaba nga basuula gavumenti y'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga erya Uganda.
kati John Hunter abijjiramu wa nkugambye ate kati gwe bagamba nti ye Andrew Wilson. According to prosecutors treason dossier, John Hunter was a strategic operative alleged sent by Dr. Kiyingi to Uganda in 2014. Omusajja we 2014 yaliko mu Uganda. Naye mbu yali strategic cooperative eyali yasindikibwa Dr. Aggrey Kiyingi. Era omusajja oyo yakozesebwa nga state witness n'alumiriza ebintu ebyo. Onaawulira. Hunter's role was supposedly to inspect local rebel training camps. Uliriza nti Dr. Aggrey Kiyingi nti yali yamusindika ajje aberenga yetegereza okuinspectinga training camps, rebel training camps. Dr. Aggrey Kiyingi ne banne tebaali bagenze maaso n'okubanga bateekawo okulaba nga bavuunika gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Omukulu ono John Hunter olwo n'ayingidde mu mboozi agambibwa okuba nti olwo yalinga state witness byonna nga abyogera. The state claimed the Hunter was received and housed in Kampala by Dr. Kiyingi's sister-in-law Aisha Nakasibante, who allegedly used the funds sent by Kiyingi to cover his travel and coordination expenses. Okusinziira ku government ya General Kaguta Museveni nga bagamba nti omusajja ono John Hunter kati Andrew Wilson omusango gwa Dr. Aggrey Kiyingi yalinga John Hunter. Kati nti government oya General Kaguta Museveni yategeeza nti omusajja ono Dr. Aggrey Kiyingi yamusindika mu Uganda ajje alondoole n'okwekenneenya rebel training camps. Nti era Dr. Aggrey Kiyingi yasindikiranga sister we Eniro sente, omukyala amanyiddwa nga Aisha Nakasibante. Mbono ye yakwatanga sente Aggrey Kiyingi ze yamusindikiranga n'agenda maaso nga akavalinga travel and coordination expenses eza John Hunter. Olwaleero gwe baleese aberenga Andrew Wilson nga state witness ate nga ne musango guli era yali state witness. Kati ulire ebyaddirira. Because Dr. Aggrey Kiyingi remained safely in exile in Australia, the state could not physically apprehend or extradite him. Nti ono Dr. Aggrey Kiyingi ya enteekateeka ze yali ayina ez'okudda mu Uganda oluvannyuma lw'okumuteekako emisango egyo yasigalayo mu exile mu ggwanga erya Australia n'ategeeza sijja kudda. Era ensonga lwaki gavumenti yalemererwa okumuzza oba oliawo n'okumukwata emisango egyo babeere nga bamuwa ekibonerezo kye. In April 2016, the Director of Public Prosecutions officially withdrew all terrorism and murder charges against Dr. Aggrey Kiyingi due to the jurisdiction barrier. Mu mwezi ogwokuna 2016 emisango Dr. Aggrey Kiyingi office ya DPP emisango baagijjayo ne bagimuggyako gyonna. The state pushed forward with the treason trial against 19 of his alleged local accomplices, including his sister-in-law Aisha Nakasibante. Nti wabula kooti yasigaza abantu bane 19 omuli ne sister we in-law amanyiddwa nga Aisha Nakasibante bo ne bagenda maaso n'okuba nga bafeesinga ensonga ezo mu kooti. Kakati ebyo we byagendera maaso n'okuba nga ate bitambula. Kakati wuliriza. The John Hunter element is the major talking point in Uganda legal and political circles. The individual who testifies as John Hunter in 2016 has allegedly been recycled by state prosecution under different pseudonyms such as Orlando or Andrew Wilson to act as the state witness in subsequent unrelated treason trials against the other opposition leaders like Dr. Kizza Besigye. Critics often point back to the 2016 Kiyingi dossier as a blueprint for how the state handles high-stakes political litigation. Nzira ku kiwandiiko nti ono kati eringali kwegamba recycle bamurecyclinze okumujja bamweyambisa mu 2016 kati nti bamukomezzaawo mu 2026 akola omulimu gwe gumu gwe yakola ku Dr. Aggrey Kiyingi bw'atyo agukole ne ku Dr. Kizza Besigye mu musango genda maaso n'okuba nga gumuvunaanibwa. Kati Dr. Aggrey Kiyingi bino byonna yavaayo n'akola olutambi olwabyegaana newankubadde nga teyadda yavaayo n'annyonnyola ensi ti bino byonna bye banteekako nze sibimanyi. Over the last few weeks, a number of allegations and pronouncements have been made by the government against my good name, and a number of people have been arrested and accused
and charged with alleged crimes. As an initial response to these malicious and false allegations, I'd like to state as follows. I have never ordered the killing of any Muslim cleric or of anyone else for that matter. I have never financed the killing of any Muslim cleric in Uganda. I have never had any dealings with the ADF, and I have never financed the ADF. I have never formed or been associated with the alleged Federal Alliance rebel group. I have never been involved in terrorism. It is now common knowledge, and I'd like to confirm that I intend to stand against Mr. Museveni in the 2016 presidential elections. To this end, my team of dedicated and vigilant supporters have been traversing the country in a pre-marketing campaign, distributing my political platform business cards as a prelude to my coming back to Uganda to register and launch my political platform. This has been a great success and has scared the government. They have not broken any law. What they've been doing is perfectly legal under the Constitution of Uganda. However, because of the big mass response, the government has harassed my supporters, made arbitrary arrests, tortured and beaten my supporters for carrying those political cards, and some have actually been killed. In order to cover up and in order to prevent me from coming to Uganda to launch my political platform, the government has now come up with false and ridiculous accusations against my name, arrested a number of people in a bid to threaten the population from supporting me to oust Mr. Museveni in 2016. My pre-marketing campaign has been under the umbrella of the Uganda Federal Democratic Organization. This is a political platform. This is not a rebel group. This is not a terrorist group. This is a political platform and has no links whatsoever to the alleged Federal Alliance rebel group, as quoted by the government. According to my original schedule, I had planned to come to Uganda this month or next month to officially launch my political platform and register for the presidential elections. However, the government has been in a panic and has scrambled to find a way to prevent me from coming to Uganda and to threaten my supporters. Hence, the false and serious allegations now prevailing in the country. However, fellow Ugandans, I would like to assure you that I am not threatened by Mr. Museveni or the government's machinations. And I am prepared at all costs to lead the people of Uganda to freedom so that they can regain their dignity and their country. Finally, I'd like to pass on my heartfelt condolences to all those that have lost their loved ones. But take heart, there is light at the end of the tunnel. In the end, and hopefully this will be soon, the perpetrators of these heinous crimes will have to answer for their atrocities.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.